bulungi. Ezo galubindi ze bayita batya? Tezina erinnya. Owaye kyagenze kiti ekivula? Juba yagenze bulungi teyabadde n'obuzibu bwonna. Success, turn up yabadde nnungi. Nice ebintu bingi. I met very many Juba artists. The experience was really nice. Omulundi ogwasembayo ffe okulaba omuyimbi naddala omukyalo w'amanyi Uganda oyagendayo ebintu tebyamutambulira bulungi gwe bitambudde bitya? Byagenze bulungi and I know by omuyimbi omukyala you mean Vinka? Yes. Kubanga there was some insecurity. I think from Vinka's Saga, I think abantu ejuba bayiga promoters, so kati wa booking omuyimbi make sure that bamusako security every tight for protection. Okuva jasula jatambulira wagenda ku stage abana bodaboda bamukumye wansi batekawo abamukuma bakute ne mundu, so ne batekawo distance then from the stage to where the artists where the fans are, so there is better security, better protection, and better everything for any artist again Juba performing. Yes. Tubadde mulokudda mu myaka kumpi tugenda mu esa. Abayimbi nga mu mjangu yamujibala mujiva mabega. Tugenda myaka 2. Kweli. Tubalange esatu. Kale tulina kuyingira ogwokusatu. Nanti tugenda mu myaka 3 olulimi olutuufu. Naye abayimbi mbadde temuperforming. Wabulidde otya okuba nti operformingira abantu naddala abeeyo? It felt good okuyimbira abantu abeeyo, but me I would feel better nga nyimbira abantu bange ab'ensi yange. Okuyimbira abantu beeyo it feels really good because I feel like I'm growing and my fan base is growing bigger. Okubambo ngenda more different in many other different countries, so putting up shows in many. Naye nange njagala nange ensi yange basobole okugigrow meeting abafani bange ab'ensi yange banga abafani bange banfudde kikyendi. Sayagala ate mbabeko ngenda okuyimbira abantu abalala ab'ensi endala nga nyirabidde where my fans are. So njagala buli gwekikwatako atukule otimbire ku bafani baffe ab'ensi yange because it feels better okuyimbira ensi y'okusinga okuyimbira ensi endala yonna. Twabadde tuli awo ne tulaba nga owivu evuddeko tugamba twageze okulaba ng'ogibakugizaamu. Kiki ekyalo designer emulimu teyagukoze bulungi? Designer omulimu yakukola bulungi, but omanyi ndi very energetic when it comes to performances, so anything can happen. Nga tesobola okutuka enviri esobola okuvako olugero lusobola okutuka, anything can happen, but ekyambako was not something that ekyali mbu kiri extra singa ogwerange lwayiika ebintu ebifuluma ebweru, you would say that's embarrassing. Not just a video okuva ku mutwe nesuga wansi, that's something anyone can handle. So zagwira makati ga performance alayita enogena maaso, so I just got my hair performance negena maaso nga bayinogena maaso. I'm very even my fans bebanda banga ngenvi ezigudde batya, but bali surprised okulaba nasituka nembawo oluyimba oluddaku. Yes, they were surprised and nebawugana like bait bakirabanga kuba manyi ngenda kudduka mpe ku stage ngende, and they were surprised to see me getting up with too much confidence. I put my hair back and I got to get them maaso. Wanya ndolo yali wali. Atuburidde. Ndolo yalanya. Akutakulanya. Yes, it was nali simanyi nange what they were going to do nga kintu seko. Nange I was surprised mbona kikola instead basanyuka kusanga tugende maaso. Shone bageta ngo tandis. Kogwe nogamba kemba kubwe ndongo. Maaso makulu ndongo. Social media yakwata omuliro. Ne bakutisize ne bagamba nti ekiwani kyagudde wali. Social media gute kuyisa etya? The social media nze tempisa mubi. Social media nze munange nze namanyira walaba nze ebintu ebisinga sibiraba to avoid kiringa wonobeera ng'ogamba mbuno omuntu oyo I'm jealous of that person. Ogwo okulekerawo okubeera jealous of someone n'okulekerawo omukeberako n'okulaba kikyakola mu bulamu bwe. So social media ye bwekyo. Bw'oba omanyi mbuno they can either criticize you oba okuwaana, oba it's best you stay away from it. No manyambo ogenda posting something and you'll focus only on your page and what your fans are saying back to you. Everyone else adjust content on take your word for criticism. Make sure you don't follow. Because it's your fans on your page who will give you the right criticism. Fan wa kuja page again mbuno manyi Karol naye wigi oja koze what your fan wanga yogera ku page yange because they follow me is the reason as to why we know who it is. Era you wangamba this that I'm like hey maybe of which na what about if I
tebantuukako nnyo that much naye I respect them. So omuntu naina akola something natwala video yange nagisapplyinga for criticism, I will not follow them. I will not know what's happening out there. Okay, nga tumaliriza. Tukumanyi nga mukwano gwa Cindy Sanyu, the king herself, ennyo. Naye ku mukolo nga tetwakola baki? That day that Cindy had her show, nali ninako shows. You know it's a busy season. The wedding was in December. That was the 11th. And me, I had like 3 shows on that weekend. I told the wedding was actually out of town. And I just failed. But we were in contact and she knows I just failed because I actually attended her wedding meetings. I tried to attend her baby shower, but still out of the country. So just we are happening, but she knows that I was with her in spirit. Okay, obubaka obusembayo obuweereza abafans bona abantu naddala bakutisayizinga ku video yo abagamba nti mami Karol Kasiita osanga wivu yali ya layisi ng'ekintu kimutabuseeko. Ate bagamba wiga layisi eva ku mutwe neegwa mwagala okusala ekigambo. No, wigi yange eyinza okuba nga teyali ya layisi, just saginyweza bunyweza. But all my fans out there, for those that felt embarrassed by my hair falling off, I'm really sorry that I embarrassed you. And those that embraced it, thanks for embracing me for who I am and what I can put out there. Mbaga, don't stop loving me. Let's keep pushing. I wish you a very, very, very happy 2020. And I pray we are not locked down this coming year because I miss you and to meet all of you and hug you and sing for you and we scream. And I just miss all my fans. I love you so much. I wish you a very happy new year. Ndozo mwako kujja tunakulabako akaweta ati. Akatu.